Ani ono? Ono mukyala DJ Nyabo. Ani ono Nyabo? Zamanya gange sijja gwogera naye mbuuza ono kuteeka DJ. Nyabo oyagala nkuyambe muki? Mbadde nkugamba emboozi y'omukyalo ono gye wakolako nze ndi mugoberezibwa era wagenda n'ojja eno n'okola interview ko mukyalo ow'Embwa twali baneiba n'oyo omukyala naye omukyala yafudde. Soka olindeko ogambye ki? Ono omukyala eni waffe gye wajja n'omukolako interview. Mukyala kinkola ku bantu bangi. Anti soko linde ndi mukuvuga ngenda kuddamu kubire. Toti anti afudde? Nona bintu bye. Natugamba ono yafudde. Naye nga yagenda omutwe Omuluma nagala akasiko kagendeko ewaabwe. Kati bwe mwamulabanga mulwadde ng'aliko ekikyamu. Yakabanga bukabi mutwe. Okuva kumakya paka ebuziba ng'omutwe gw'oba tegusirika. Nagala ye kasooka agendeko ewaabwe mu kyalo. Bamujjanjabe kajja kusanga ateredde. Naye kitakunyisizza olwaleero tugenze okulaba bantu bagulawo ennyumba bafunye ekitanda mu paliso temubaddemu bintu bingi. Nga yafudde kabatikka ku mmotoka nga batwala. Bannange nga ntidde. Nange tunyeza ku namba era njijja okugundi ku chanoyo. Okuba ndi wajja nakulaba bakuwolega bujja wandaba nze nakulaba tubadde baneiba n'abaneiba oyo omukyala. Kale anti webale nnyo mpulira amaanyi gampeddemu. Waliwo sitejjokola anko. Oh my God. Dear, nja kuddamu kubireko.